Kale webale nnyo kubanga okyekumidde wano ku The Buzz UG ate nga tukyagenda mu maaso n'okutegeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erye Uganda. Kasubire nti buli kimu kigenda bulungi muganda wange, and of course Uganda essaawa zino ndowooza eri very active politically, nga bw'okimanyi bulungi nti akalulu kali kumbi. 2021 is just around the corner. Abantu bali mu kwetegekera akalulu. Of course aspirants nabo batandise kunoonya akalulu, nga bw'omukimanyi bulungi nti recently presidential aspirants were nominated, and right about now they are called presidential candidates at the moment. Wabula njagala kugamba nti bw'obanga tonaba ku subscribing awo then obere part of the family, osobola kunyiga ne ku kadaawo then buli kimu kitambule bulungi. Sawa zino tugenda kwogera ku mwana mulenzi King Michael and of course ne Bebe Cool, naye nga tetunagende yeyo. Njagala kugamba nti eyo America akalulu kachabawo banabo, Joe Biden akyalidinza omusajja Donald Trump, then wano Uganda Bobi Wine ali eri embarara ali mu kulonjinga manifesto ye. Okutuka embarara tekyabadde that bloody or that ugly, tewabadde yo tear gas mungi naye nga bakubyeyo ku katia gas. Ndowooza this time around police bawulidde omulanga gwa stop police brutality in Uganda, nga bw'okimanyi bulungi nti abantu bangi bajoininzeeyo #stop police brutality in Uganda. So this time I'm thinking police yawulidde ogwo mulanga, and katusibire nti kijja kutambula bwe kityo. Wabula abantu bayingidde kisaawe, naye after some time police yabajeeyo ne bafulumya ne bakubamu katia gas katonotono awo, ne bafuluma ne badusaawo ne bavaawo, naye nga byo bwe bityo manifesto bagilonjinze eyo side za Mbarara mu Western Uganda. Abantu bangi babadde bagamba nti Bobi Wine mu Western Uganda talinayo buwagizi, naye nga akyabadde wali muganda wange akikulagira ddala nti Bobi Wine mu Mbarara nayo gyali. So temulimba abantu Mbarara nayo gyali. And of course before Bobi Wine okutuuka bye Mbarara twalabye some of the youths nga bambadde t-shirts za NRM nga bagamba nti ffe Mbarara yaffe, Mbarara ya President Museveni, so tetwagala Bobi Wine wano. Naye after Bobi Wine okutuukayo twalabye abantu nga tebakyaliwo oba bagenzeewa so we cannot tell exactly, naye nga Bobi Wine Mbarara gyali. That one I can confirm it. Anyway, katugende mu kyatulese essaawa zino. Recently NRM ya launchinze manifesto yabwe, and Ronald Mayinja naye yabadde kweyo manifesto, nga bw'okimanyi bulungi nti essaawa zino alina kayimba kapya yakayimpidde President Museveni bakayita akalulu, and kayimba nze tekangubye nnyo, naye of course aba NRM bakagala nnyo and bakakuba. So Mayinja kweyo manifesto launching yabaddeyo na performinga ba officials mu NRM ne bakagala nnyo, ne Bebe Cool yabaddeyo, wabula tebamuwadde attention nnyo. Nga bw'okimanyi bulungi nti Bebe Cool yomu ku bayimbi ababadde mu NRM okumala emyaka mingi, naye this time around tebamuwadde attention, ate naye alina kayimba keyayimbidde President Museveni, wabula akake tebakaimpressinze bulungi, wabula akamayinja kebawadde attention ate akokatambula bulungi. Of course Bebe Cool yavuddeyo nayogera bingi, nagamba nti bana NRM bakoze bubi okuwelcominga Mayinja n'okuendosinga akayimba aka Mayinja, ngagamba nti naye alina kayimba ke akakola bulungi ate nga kalungi okusinga akamayinja. So agamba nti bandi endosinze akake ne balekawo akamayinja. Ndowooza ekyoku impressinga Mayinja mu party eya NRM Bebe Cool kyamukoze bubi, wabula nga bw'okimanyi bulungi nti bano basajja bekuba bubi. NRM ena bayimbi naye nga basajja bano bekuba bubi. NRM enayo full figure, ina of course a big eye, ina a balam, ina abantu bali mu entertainment industry naye nga bekuba bubi. Simanyi balwaki balwanira sente, balwanira ente, balwanira ebintu ebyo naye nga bekuba bubi. So bino bwe byatuse mu matu aga King Michael yayogedde, nagamba nti Bebe Cool alina omutima mubi, nagamba nti Bebe Cool tayagaliza. Bebe Cool bwalaba nga omuyimbi agenda muyitako, especially nga agenda ewa President Yoweri Kaguta Museveni, kimukola bubi nnyo. Nagamba nti ye kenyini King Michael yamutwala ewa Brian White, yes yamutwalayo namuwayo $10. Yes, ndowooza ezo ziringa million 35 eze Uganda. Yes, so King Michael yagambye nti Bebe Cool si muntu mulungi, alina omutima omubi,
Chovola bayavuddeyo nayogera ebigambo nga gamba nti oluyimba lwa Ronald Mayinja tebandilwe impressinze galaga nti olulwe lwakabi. King Michael yagambye nti emyaka Bebe Cool jamaze mu NRM esawa zino tyandibadde n'omutima ngogwe, yadibadde feeling very good okulaba nga bayimbi abalala batandise kuvaayo nga bagenda ewa President Museveni. So Michael kyamukoze bubi okulaba nga Bebe Cool avaayo nezo statements ezoku feeling unsatisfied with NRM officials showing love to of course Ronald Mayinja. So kyekyo kiriwo nga bwe nakugambye nti basajja bano beekuba bubi, ojja kuwulira of course full figure naye ali awo nga bw'okimanyi bulungi nti full figure naye recently twafunye ku ka audio nga kalaga nti naye yandibanga ayagala kuvaayo mu National Resistance Movement, ebintu byamutabuseeko kubanga mu ka audio yagambye nti NRM ejjudde ba mafia naye ekyo kikulaga nti bano basajja gye bali eyo mu NRM naye nga bamanye ekituufu bamanye ekituufu ekitambula mu ggwanga, bamanyi nti eggwanga lyaffe bino ebintu tebitambula bulungi essaawa zino. So kyekyo kiri omuganda wange kiri ku ground naye nga any developing story tujja kuba nga tugikutusaako wano ku the Buzz UG. Kyolina okola subscribing then onyigenne ku kadde ebya peng nabyo bikyali awo, tetunategeera exactly oba yavudde mu struggle oba nedda, naye nga naye tumulinze aveeyo akyogere bulungi oba yavuddeyo oba nedda. Tujja kuba nga tubikutusaako wano ku the Buzz UG then tugende mu maaso nebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe eri Uganda. Manya bampita Fula, webale nnyo.